Omwaka gwa 2017 gwe gumu kw'egyo egyalimu ettemu ery'amaanyi abantu bangi mwe baafiirwa obulamu bwabwe. Mu bitundu by'Entebbe ne Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso, abakazi bangi battibwa mu ngeri ey'obukambwe, so ng'e Masaka waaliyo abakaalakaala n'ebijambiya abaasookanga n'okusuula ebibaluwa olwo ne balyoka balumba abantu okubatuusaako obulabe. Embeera eno yateeka abantu mu bitundu bino ku bunkenke obutagambika, so nga ne mu bitundu ebirala bwe kityo. Weewaawo waliwo bangi abakwatiddwa ku nsonga eno, ebikolwa bino birabika ng'ate bizzeemu okweyoleka. Wano Amyuka sipiika w'olukiiko lw'eggwanga Jacob Oulanya wasinzidde n'asaba wabeewo okunoonyereza ku kittabantu kino. A statement from the Minister of Internal Affairs or anybody responsible for this sector is important so that this country can know what the actual situation is and what is being done to protect the lives and property of the people of this country. Kino kiddiridde omukyala akiikirira ekitundu ky'e Masaka Mary Kabanda okusaba gavumenti eyingire mu nsonga zino. Poliisi yennyini etagwa ku investigating okunoonyerezaako kubanga abo abazuuliddwa abamu ku bo ba poliisi awo ky'e Masaka poliisi Palamenti eveeyo egyenoonyereze eveeyo ne ripooti ennambulukufu ku kittabantu ekiri e Masaka. Kinajjukirwa nti ku lusooka omwaka abazigu baalumba disitulikiti y'e Bukomansimbi ne babaako abantu be batta n'abalala ne babaleka ku bisago. Omubaka Kabanda era ayagala famire z'abo abaakoseddwa ziriirirwe. Ssente zinoonyezebwe ziweebwe abantu abo famire ze zaafiirwako abantu baabwe nabo bayambibwe nga bali bayambibweko nga bali abaafiirwa abantu baabwe nga 3 mu lumu. On the question of compensation of the people who lost their dear ones, as my sister there proposed, we are going to look into that one and the needful will be done. Ekimu ku bintu gavumenti ya NRM byeze yeenyumirizaamu kwe kuteekawo emirembe era bwe wabaawo ebikolwa ebizza eggwanga emabega wabaawo okweraliikirira okuva mu bannansi. Ababaka ba Palamenti baaniriza okubuuliriza kuno. Teri Munnayuganda alina kufa mu mbeera ya ttogge. So let them make a combined report, comprehensive report with that, what has been happening in Karamoja for the last few months and what is happening in other parts of the country. Nsuubira nga tujja kufuna ekituufu okuva mu kunoonyereza okwa Palamenti. Kubanga mu Palamenti tulimu bangi, abafu bangi abalimu naye n'abalongi bakyalimu.